Freedom City. It was a she weekend. Kati tugenda ekisooka abagabagaba bwa award eyo artist of the year nabbamu ku bakyala. Abaana bakyabuluza ng'ensi. Abakazi bakoze bulungi omwaka guno. Sheebah siba ina hit eziwere 5. Ayino limbo hit number 1. Ayino limba ne Mudra. Olimba balusani ninga lulimba lwa amaanyi. Kakati ode kuno olwamuwomya ode kubayira mosi tekero shikero ayinawe Sheebah nafanana mu Kenzo katono bayina ebigambo bye bayina olulimi lwawe linguwe ebigambo bya Kenzo zibanso za Luganda mu Luzungu ate bayira mosi tekero. Do you want to tell me that you didn't have someone? Enjawulo eriwa ne bayire mosi tekero. Naye nga Sheebah yakoze bulungi nayagadde nekyo kyena neraliikiridde ku bitambula nti Sheebah tayimba bulungi live nengamba Sheebah akube live ennaku 2 kubanga Freedom City osobola batetenkanya abantu baffe ba bulijjo Katonda yabatuwanga kirabo okwasaako gumo batetenkanya baba bazze kumalayo abantu ba Serena bali piki nnyo ekyokubiri ate be basalawo kubanga obeera okolera ba MDs oba okolera abalina pain ewandika ku lupapula naye Sheebah mu concert zonna ebbiri ng'oyinza okulowooza atandika butandisa okuyimba so ekyo kisobola okubeeramu ebintu bibiri ekisooka ayinza obba yeetegeera ayinza okuba yeetegeera ebiseera bisinga abantu ekibaleetera obuzibu kukaka n'oyagala okuyimbako ng'abayimbi be wali olabyeko naye osobola okwetegeerera mu buyimbi bwo kino kyendi kyengenda obbawa era ngenda kibawawo enti n'ogattamu strength yo weeri n'owa abantu kyennungi so Sheebah ennaku zonna ebbiri mw'adalina okukubira live yazikubye bulungi ate ne surprise endala gye nalabye nti zonna nga kati nga maama yazze mu show 2 mama yazze mu show 2 omuntu yandibadde alowooza nti mama kazze mwene esooka ekuyitagenda kujja era nawe yabaddewo so buli muntu eyajja ku lw'omukaaga n'afuna equal neyajja ku lw'okutaano ebiseera bisinga abantu balemererwa naddala ku zino shows ezitali nti nno drama nti omuzanyo tumwaguwandiika so njagala okwebaza ababadde mu producinga sheeyo nalabyewo Fenon namulabyeko yabadde mu light 7 stage nabiki yakoze bulungi Uncle Ketty webale ku pushing andongo era nze Ketty n'agenda mu list y'aba promoters ababadde n'ebivulu ebinene omwaka guno convincing nga binene nga tebyetaaga kuwolereza ate musajja wange tunamukola teka tumwogereko nti akoze bulungi akoze bulungi kirabika bulungi ate so andoza kyekyo I love Sheebah's outfits ye Sheebah yennyini yakyusiza engoye zikalazi mu ggwe waliwo ekisho gye twagala yayambadde ate abantu bagamba ate byayalina okukolera ewati yabikoledde ewa Sheebah naye nga njagala okwebaza Nwagi weebale nnyo akazina ako ewa Sheebah fe weekend twagimazeeko tuli bulungi nnyo balando tebatubanjiza kubanga nabadde bakyetegereza yabasasudde munnange yalemererwa luli ewuwe kati akali yakasasudde eno kyasukka ndowooza nekimutabukako okay also bambi for a fact Winnie teyeetegeka bulungi ku show mu performance no show twagidemandinga bana Winnie Nwagi oyo wamutaddeyo twagidemandinga nga bwe nagamba nti azayo olwava abantu ne bademandinga abakulu bakwata seti ne bateekayo omuyimbi yono Winnie gwe twali twagala naye nali ninanya basajja nga bazina bakyawe ngenda okulanga n'abasajja batabuse bati nga bakazi nabo batabuse Winnie atabula buli nsonga omulaba Nakanwagi owafa okukyalo kino kale so twongere ku highlights ezo na gavumenti eno ng'emazeko ebbanga ttono This is Uganda. Hit it.
Mwako kachini koyambate olabika bulungi mwana gwe kano kayimbe lwa mukwano kayimbe lwa mukwano bajali bashiba baliwa kwagala ebirungi kale yeeyo nno Sheebah nnungi nnyo ekyokubiri ndowooza Sheebah n'amaana akonfaminga position ye mu bayimbi abakyala ab'amaanyi mu ggwanga muno oluvannyuma lw'okuva ewa Jeff waaliwo Daudi Sezo kaavudde wa Jeff nedda omanyi kati mu Uganda teweetaagayo bintu weetaagayo shemu naddala ng'ovudde wa manajawo kati Sheebah teyeetaaga show mwaka gujja kati atuwa obuyimba teyeetaaga show mwaka gujja kati saa zino eyo show amaze okumala okumuyamba okwe-establishinga kati muyimbi w'amaanyi Kingdom ya claim kati gwe funa ka Kingdom ko wootuula bwoti lya ssente zo. Congratulations Sheebah. Tuyoza n'abakyala bana tubayoza omwaka guno. I think show esembe y'omwaka guno tugenda kati mbivulu bya Christmas. Era ndowooza katugenda tandika okugejinga kivulu kyekisinze omwaka guno. Kubanga kati Sheebah akubye ebivulu bibiri mu kifo kimu. Ate byonna nga bijjuza. Abantu batu opinioni zaabwe duwe twatekayo kapozi omwaka weerabira mba nsoma mu comment gundi eyo gyo atekayo abantu ne batekayo kapo ya kuluso annual tusobola okwerabiramu sobola tuwa idea so naye nze nkyali ewa Nwagi nkyaliyo as far as numbers are concerned nkyaliyo performance swangs mwagitta mwamukubisa semi live kati ataawo ekijeno baluma Sheebah wagenda basingira nti abantu yabalina ne performance yayimbye byasobola era yenga ye banengalo tezenkanankana ate n'abiyimba bulungi era lwe yasembayo kuyimba ebya live yaboga tokikola yabiyimbye n'abiyimba bulungi so naye bwe kigenda mu numbers kale saa zino nkyali wakati awo kubanga wa cricket of numbers yazirina ate nga nabo asasudde akasente akawerako alina abagundi awo anono yawadde ne shows bbiri so kati kwezu kwe kuli show y'omwaka kunze we wali show y'omwaka kakati ku David Lutalo ne Kenzo nja kwe kuli namba 3 kwabo ke David ne Kenzo kuli namba 3 era ne namba 4 kakati show y'okutaano eba yaani naye abaana batukalize shows Bugembe bagambe gundi zamusala extra zamusala. Can we look at number 1 share soka because it was Bugembe anti tutunulire soka yakola bulungi Africana yakola bulungi wawo watunulya show zonna wala kweza David Lutalo nazili kati naye Bugembe ajja competing ne Gravity awo olw'ensonga for the first time Gravity ya pushing endongo abantu bateekamu akasente kale awo kakati awo tunonya show namba 5 awo ze show 5 kunze todde kuba TV naye kole namba kukola list yoji ogiweereze ojja kuddawo okuba TV ebyaga tabitegeera nedda kati gwetegeera so inze bwento analysis tutayajiwa ku lwali lusooka ani akati show we shall do it on 30th because tutachukula ku 30th batu jina chikolanga 3 okay kale tuweereza bagoga ababitusi bakikunda obani nedda baba Bugembe mujjeyo bitusi bitusi ka Freedom City bakakolako emikolo bitusi Freedom City kyafunye obuzibu okuba akakigikola kale awo nno nga tuvuddewo twali ku red carpet awo waliwo